ng'okubala abantu kukyagenda mu maaso, abantu abatali bamu bakyalaajana nga bwe batannaba kubabala kubanga abaweebwa eddimu lino tebatuukangako mu bitundu byabwe. Akulira ekitongole ekivunaanyizibwa kubala abantu ki Uganda Bureau of Statistics UBOS, Dr. Chris Ndatira Mukiza yategeeza nti abaana b'oku nguudo be bamu ku bajja okubalibwa okusooka wabula n'okutuusa leero bano bagamba tebannaba kubabala. But there are those whom we call floating population, like these who stay in the trenches, on the road, street kids. Then those who are in transit, in the trucks, moving, those are floating population. Banabana bakungudo era nabo waliwo questionnaire eyaabwe era tujja babala abo banaakolaki bwe babeera abo bo babalibwa nti awo we babeera era bajja kubalibwa okusinziira awo we bali. Betusanze mu bitundu ebya Kampala ebyenjawulo bategeezezza nti baagala okubalibwa naye tebamanyi kigenda mu maaso. Tebatubala naye nga naffe tuli bantu mu ggwanga. Tusaba gavumenti etuyambe naffe batubaleko kubanga naffe tukola tetuli babbi. Tebana batubala era tetunabaliwa era tetumanyi tugenda kubaliwa. Kutubala just bali kale tebasobola tubala ffenna kuba tebali serious nnyo batubala ddafa mu Kampala. Abavubuka bano boogedde ensonga lwaki baagala bababale, gavumenti nabeesobola okubategekera. Tuli bakozi tetuli babbi, batufunire emirimu tuve ku nguudo tukoye n'enguudo tetuzaagala banange gavumenti etuyambe ku nsonga y'okubala abantu ebabale bonna bafeeko. Balaze nnyiike eri abagezaako okubategeerera nga bwe babalinako obuvunaanyizibwa ne babalyako ensimbi pulezidenti z'abeera abawadde. Si bya kutwogerako boogezi abakomandazi otukola mu ssente nga sente ze batuweereza nga tezitutuukako. Ekyokumbala si nsonga newe batombaze enkolaki mbeerawo naye ensonga ennuma badogosi tebatumazeeko ki eddembe atuwa ssente ffe teri kye tulabako okujjako ate bamala ogaba ssente ng'ekololo nga batuyisamu ekikwekweto nga batuyoola. Tukoye embeera embi naffe tukoye ebbala sente zo zowe abaniga ffe tetuzifuna. Basinzidde wano ne basaba gavumenti okubakwasizaako kubanga balina ebitone ebyenjawulo nga singa babeera bayambiddwa kyangu okubategekera. Kuba ffe tuli bantu bakozi kuba buli ali wano alina omulimu gwakola kuba ffe tukola butaala. Kati nze nnyina factory gyemu gye nagendako n'enkola naye bantwala eyo bannumirayo emyezi 6. Ensonga z'okubala abantu nga zikyagenda mu maaso, abagoba b'ebidduka nabo bagamba kirungi okubalibwa wabula tebabalibwanga kyokka ennaku zigenda ziggwayo. Sinaba na kulaba babala yadde balabako naye batutegeezezza nti okubala kwa nnaku 10 kyensuubira ndowooza bakatambulako bennaku nga 4 olwakutaano. Nina essuubi nti bajja kutuukako. Oba oliawo ndi bona batebatutuuseeko nga tumulimu gulina okuggwa gavumenti eba enaavaayo n'enteekateeka endala. Naye nze tebannaba kumbala ewaffe oba engeri gye tusula eri waggulu mu lusozi eri mu Akorite tubadde tebannatutuukako naye nga tubalindiridde. Information nagirekayo eyange enkwatako kubanga batusomesa nti ekiro census night we yakusanga we balina okujja information ekwatako. Basabye bannaabwe okujjumbira okubabala kubanga kya mugaso nnyo eri eggwanga. Ababala bwe bajja tebubuuza bibuuzo bingi mubawe bu information gye baagala bagende basobole okumalayo amangu abantu. Ne bannayuganda bonna abalala abagala eggwanga lyabwe okulaba nga twenyigira mu nteekateeka ya gavumenti eno kubanga etukwatako ffenna. Biola Gabriel, Crossroads TV, Omunnyo.